Ebyokwerinda binywezeddwa ku kigwa ky'abajulizi Namugongo nga poliisi n'amagye bayiriddwa mu bungi nga n'abamakomera tebalutumiddwa mwana. Abasirikale bakoze olukuubo lw'ebyuma olwawula abasuubuzi ku balamazi we balina okuyita. Ebyuma we byegattira wabaddewo abasirikale nga bayamba ku bantu abaliko obulemu n'abakadde okuyingira amango. Emmotoka za poliisi n'amagye obwedda zeetala ng'okwawukanako n'eggulo baleese emmotoka eriko emirongooti n'endala. Abalamazi basiimye obukuumi obubaweereddwa kyokka abasuubuzi bekokodde abasirikale. Bajja ne batugamba nti munaye muveewo muvume fetuze n'emmaali nnyingi okwekolerera ng'abantu okweyiya naye buli kimu kigaanye. Abamu ku balamazi balabiddwako mu binywero n'ebifo we bookedde ennyama y'embizzi. Embizzi tetambula naffe enjala etuluma tetutegera kigenda mu maaso. Abantu ababeera mu bitundu ebiriraanye Namugongo boogedde ku mbeera eriwo. Namugongo mulungi naye mulungi ku bantu abajja naye kufa abakozi ba bizinesi tanaba mulungi. Abasirikale obwedda balambika abalamazi okubeera obulindaala. Niwe bensawo nga bagikutadde ku mabbali nga togitegedde nabo wa poliisi yenna ali mu yunifoomu oba ow'amagye osobole okumuyita omulaga akantu ako akeetegereze. Mubeere nga mwegendereza okuba buli muntu gw'ozze naye tomufuula muganda wo. Mulimu abajja okugula nga bagulira mu nsawo za bannaabwe, abamu bajja kunoonya nga banoonya kyenji, nammwe abasuubuzi mubeere besimbu mutuguze ebyo bitugwanidde okugula temutulega nnyo. Abaze n'abaana kuba omwana wo bulungi bakafuna abaana abana ababuze ku bazadde baabwe era tubalina ku poliisi yaffe. Mutebi Sulaiman yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.